buli kimu nkirina era ne vidiyo ezo nga nkubiddwa buli kimu nkirina. Ne neesonyiwa omukazi oyo ebyaddala. Kati vidiyo eno enkwasa ey'omusango guno gwe twamaze. Ompulira? Omukyala amaze okunkuba Simon, ankoze buli kimu, atandise okukola vidiyo bw'anansanga ajja kuntomera, simanyi kye namukola. Nange mu bulumi ne ŋŋamba nga nneekyaye. Amaze okunkuba, alaga bw'ansanga antomera, asobola okunkola buli kikyamu. Ne mugamba naye nange nja kikkola. Ompulidde? Nange ngenda tandika otambulanga n'akambe. Wonkwatako nkakufumite. Ati simmanye nti bansibira omusango guno nti nkufumisa akambe. Nali ku live. Live eyo yaliko abantu b'e Bulaaya, yaliko Pastor Mondo, kuba be bamu ku baali bangumya. Okitegeera? Omukyalo oyo n'alikodinga live, n'ajjamu akantu kamu ke yatwala mu kkooti era ko kansingisa omusango.